ebikolobero by'abatabani baabwe byayamba nnyo okulaga amawanga ago ekigali munda era byayanguya nnyo okugwa kw'abakitaabwe. So mutabani wa Kagutema bamwongere chupa atwongere zitwiti. Okati TV Nera. Basebo ne banyabo nsanyuse nnyo okubalabako mwenna abaganda baffe bannamawulire ne bannayuganda bannaffe mwe abali wano naffe leero abali mu ggwanga lyaffe Uganda n'abo abali ebweru w'eggwanga tubalamusaako era tubayozayoza okumalako omwaka guno newankubadde gukyabuzaayo essaawa nga ziizo naye tulina okukkiriza nti Omukama atuusiza wano agenda tukkiriza tumaleko omwaka guno ate tuyingire omupya ate n'ogwo gutambulire bulungi. Feno mu NUP ne Western Uganda yona okutwaliza awamu eri bakodomi bange tumazeeko omwaka guno n'emitima emimenyefu oluvannyuma lw'okugufiirwamu Deputy President waffe Maama Jolly Mugisha ne bannaffe abalala bangi nnyo. Tubasabira Omukama meyo gy'abagiwumuza emirembe ne famire zaabwe ayongere okuzigumya. Guno mwaka gubadde gwa mbirigo, gubadde gwa kugezesebwa, gubadde mu ebyokuyiga bingi nnyo, gwolese ebintu bingi nnyo naye mu bisinze okutukwata amaaso gaffe mwaka guno bye bino wammanga omuli obuli bw'enguzi n'obulyake bukutte ejjembe. Mwalaba ng'obuli bw'enguzi ate bwasinga kwata jembe mu parliament. Speaker wa parliament mukyala Anita Among mwamulaba bwe yevubika ssente z'omusolo eziri mu buwumbi ate ekyennaku ng'ataasibwa abo abali balina omusiba. Mwalaba nga n'amawanga ag'ebweru gyatereka ssente zabbye gamuwaayo ne gamulabisa ne naakuumibwa gavumenti ya Mwai Museveni obutabitebya. Ekyo nno kyaleetera n'abavubuka ab'enjawulo kubanga okumala ebbanga ddene nga tubyogerako nga bagamba bannabyabufuzi aba NUP just tebakolagana naffe, naye mwalaba ng'abavubuka ab'enjawulo nga tebalina ggwanga libakiikirira oba kibiina kye bakiikirira nga bavuddeyo okwekalakaasa olw'obubbi obulyake buli mu parliament era abayikalakaasa nga baagala okutambula okutuuka ku parliament. Bangi ku bo abasukka mu 100 baakwatibwa, bangi baasibwa ne balwa mukomera, bangi batulugunyizibwa ekyennaku nti n'abamu bavaayo ne bategeeza nti baali basobezeddwako. Banoono benjogerako balenzi naye baali basobezeddwako agasajja agagwenyufu ate nga gasirikale. Kati teebereza abaana ba Uganda okukwatibwa ate ne batuusibwako ebikolwa ebyobuseegu eby'ensonyi nga basibiddwa. Ekyo nno tukivumirira neera kyongera okulaga Uganda weeri. Ffe nga NUP naffe kino tekyatutaliza era kyatumalamu nnyo amaanyi bwe twazuula nti ne yali Deputy President waffe naye mwana wattu yali yenyigidde mu bulyake buno nga batudde ne Speaker wa Parliament Anita Among ne bakamishona ba NRM ne beegabira ssente z'omuwi w'omusolo nga ye yeegabira emiliyoni 5 ez'omuwi w'omusolo. Bagamba nti baali beewa akasiimo naye akasiimo omuntu bakamuwanga amaze okukola. Ffe Deputy President waffe yali tannaweza na mwaka mu office, yali amazeemu emyezi 11 naye neyeewa akasiimo ka miliyoni 5. Ekyo nno twakivumirira nnyo era twavaayo nga NUP ne tumusaba ssente z'omusolo azizeeyo yetondere eggwanga era alekulire okuva ku kifo ekyo gyali akoledde emisango egyo kubanga ffe twamulonda okugendayo. Era nga bwe kyasuubirwa gavumenti ya Mwai Museveni yagaana negamba tulina buyinza bumujjayo era nemukuuma era bwe twogerera newankubadde ffe twamulonda bamulemeza mu kifo kye twamulonda naye twakola omulimu gwaffe nga bwe twalina okukola era ne twegaana ebikolwa ebyo kubanga tetubikiririzamu
tetukkiririza mbulyake tetukkiririza mu kwezibika ssente za muwa musolo nga National Unity Platform. Embeera y'ebyonfuna mu ggwanga enzibu ennyo, enyigiriza ennyo, nga tumaliriza tulabye nti abaana bangi bagenda mu nsi naddala ez'Abawarabu okukola emirimu eginyoomebwa. Zandibadde nti bagenze kukola, naye tufuna lipooti nnyingi nnyo nga bangi batuusibwako ebikolwa eby'ensonyi n'abalala ne badda nga bafudde. Ekyo kyongera tulaga embeera ey'ebbula ly'emirimu n'ey'obwavu eri mu Uganda gye tulina okulwana ennyo okukyusa. Naffe kennyini kyongera tulaga eddimu lye tulina ng'abakulembeze singa tuba tumaze okuggyako Museveni, kuba tulina eggwanga tonnyo, tewali mirimu ate n'ebyenfuna biri bubi nnyo nnyo. Ekimu ku bisinza okuswaza mu bibaddewo omwaka guno ye national census oba okubala abantu okubaddewo. Sente nyingi nnyo ezateekebwamu n'obudde bungi obwateekebwamu, naye nga bwe mwalaba bangi abakozi ababala abantu tebasasulwa, bangi ebyuma bye baali balina okukozesa byafa nga tebannakola, ate ne bannayuganda bangi nnyo tebabalibwa. So ekyo kyongera okulaga obunafu oba obutasobolera ddala obuli mu gavumenti ya Mwami Museveni. Ripooti ey'okubala abantu we yafulumira mwalaba ebitagatta bingi nnyo ebitakwatagana na bituufu biri ku ground. Mwalaba amawanga agamu nga bajja ne bagamba nti lino eggwanga lyalina abantu bangi emyaka 10 egiyise, kati abantu bakendedde, kitegeeza bafudde bufi, tebazaddeyo mwana n'omu, ekitasoboka. So ekyo kyongera otulaga obunafu obwa gavumenti ya Mwami Museveni. Sente nyingi ezakozesebwa, naye tebasobola yadde kola projekiti ya ggwanga ng'okubala abantu, nga tokubala abantu omuwendo gw'abantu n'ebiri mu ggwanga n'emirimu egikolebwa okwo kwe basinzira, census kwe basinzira okuteekerateekera eggwanga, kuba bamanyi abantu bwe bali, abalina emirimu n'abatalina, abato bameka, abakulu bameka, abakyala bameka, n'abaami bameka, n'ebirala bifaanana bwe bityo. Ebyo nno byonna twafuna bifu, kyokka ate nga balina emyaka 10 okuteekateeka okubala abantu bano. Ekyo kikulaga gavumenti ki efuga eggwanga lyaffe. Twongedde okulaba amagye gaffe nga gali mu ggwanga lya Congo. Kinajjukirwa nti amagye gaffe gasindikibwa mu ggwanga lya Congo nga ne paliamenti teyebuzibbwako, naye bomu emu bbiri zaavuga, tebaatuwa full report ngeri gye zaavuga, naye ne batugamba bayeekera ba ADF era ne batika amagye gaffe nga bakozesa ssente za muwa musolo empitirivu okutwala amagye gaffe Congo. Olunaku lwa leero ripooti nyingi ezifulumye nga mwe muli ne ripooti y'ekibiina eky'amawanga amagatte United Nations nga ziraga nti amagye ga Uganda gali Congo gawagira bayeekera ba M23, amagye ga Uganda gali Congo genyigira mu kunyagulula ebyobugagga eby'eggwanga lya Congo n'ebirala bifaanana bwe bityo. Naye ate nga kinajjukirwa nti lwe twasembayo okusindika amagye gaffe Congo ganyagulula embaawo ebyobugagga ne gakwata abakazi ne gatemula abantu era ne twalibwa mu kooti y'ensi yonna, International Court of Justice, ng'eggwanga lya Uganda ne batusalira omusango ne batutanza trillion emu mu billion 2. Kitegeeza batutanza ebillion 1,200. Ezo nno Museveni si agenda ozisasula oba abasirikale be. Ezo abaana bamwe n'abazzukulu be bagenda ozisasula. So ekyo kikulaga kikyo olina okusuubira ku mulundi guno nga amagye gaffe gazeeyo Congo. Omwaka guno 2024 tulabye ebikangabwa ebyenjawulo, natural disasters ezibaddewo. Si natural disasters, tragic disasters, kubanga ekyalo ekiteezi kasasiro n'abika abantu, n'abika ekyalo Kiramba, natta abantu abasukka mu 3 nga bwe batugamba, naye ku ground ekiteezi batugamba abantu abafa bangi okusinga abo, n'abalala bangi bakyabikiddwa kasasiro. Ekyennaku bwe baba batwala mu kampu bamaliza buli omu bamuwaddeyo $2 million ezitasobola na kubeezaawo maka mwezi,
ne babasibula bwe batyo. Twalaba tanka y'amafuta eyayabika ekigogwa netta abantu abasuka mu 11 nga report bwe zatulaga newankubadde ku ground balaga nti bangi abakosebwa abafa n'abalumizibwa n'abakyali abalwadde. Twalabye landslide oba okubumbuluka kw'ettaka e Bulambuli, abantu abasuka mu 2 ne bakalusulamu akaba n'amaka mangi ne gakosebwa. Ekyewunyisa Museveni ye nga bw'abeera mu kubalaata bambuuza ku by'ekiteezi yagamba mwalonda bubi, era ne minisita we Nabbanja yalabwako ng'ali ku scene ewagudde ebikanga bwebyo naye nga yali mu kubalaata bubalaasi. Ekyo nno kiraga abakulembeze betuyina n'ebizibu by'Abannayuganda kiki ebitegeeza gye bali. Mu 2024 ebbanja eribanjibwa Uganda lyongedde okulinnya era kati nga lisusse mu trillion 9.7. Kakati ekyo kiraga nti dikubisaamu kumpi embalirira y'ensi gye tuyina. Kati kwezo sente kyewunyisa nti obutabalika 5 55 trillion zo zeebulibwa mu zino ensi. Museveni ate zaavumirira bwe tubeera mu nsi zino nga tubagamba temuwola Museveni sente kubanga azikozesa bubi, ate ffe tugenda ozisasula ng'agamba tukolagana n'abazungu. Museveni yennyini gana amawanga bw'aba ageewolako sente agayita mikwano gya Uganda Development Partners, naye bwe bamugambako ku kutulugunya abantu, ku kiwamba abantu ne mukuba obululu, Museveni ng'agamba abo bayingirira ebintu bya Uganda. Naye jjukira beewozeeko trillion esukka 5.5. So ndowooza ekyongedde tulaga obunanfuusi bwa Museveni. Omwaka guno ekiwamba abantu kyeyongedde nga tukyabanja bannaffe bakibalama bakanatta n'abalala, ate okuwamba abantu tekomye ku bantu ba bulijjo. Eyasembeyo mwalabye nti bawambye Dr. Kizza Besigye. Ekyobuswavu tekiwamba abantu bakijje ne Uganda ne bakisomosa ne Kenya, bamuwambira Kenya ne munne Ajo Bedi Lutale ne babaleta wano mumenyi bw'amateeka ne babasaza ensalo mu bumenyi bw'amateeka ne babatwala mu kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka. Ekyo tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Bannaffe bangi bongedde okusigala mu makomera ba political prisoners ababaasibwa olw'ebyokulonda. Mwalaba nti bangi abawera 19 babanyigiriza ne babakaka okukkiriza emisango gye batazza basobole obbata. Olivia Lutaya mwamulaba nti alina okukkiriza omusango gw'atazza n'abalala bangi ekyennaku. Naye waliyo abaagaana baganda baffe omuli Machete Yasini, omuli Sheriff Kalanzi, omuli Juma Kato oba Emma Kato n'abalala bangi. Tuyimirira nabo era twongera okubanja nti basumule abantu baffe kubanga tebalina musango. Ekyo nno kindeetedde era n'okufuna chance okwogera ku baganda baffe abalala bali mu makomera nga Bobby Yanga nga Muyodi abatalina musango. Tubabanja muze mulaba nti eno gavumenti ya Museveni terina kyekkiririzaamu. Egamba nti nno abavuma abantu ku intaneti bakola bubi, naye mujja kyegendereza nti Museveni aina abavumi abawemuzi basasula bawa n'ebifo namuwa ekifo nti kati gwe nkwadde ekifo kya bukungu, kwadde ekifo eky'amaanyi mu gavumenti kubanga owemula bulungi aba opposition, kubanga obavuma, kubanga obawemula. Muze mbalaba ne waliwo omuvubuka gwe bayita Musuuza Juma abangi gwe mumanyi nga Madubala, yakwatibwa n'akubwa n'avaamu amannyo n'asibwa paka kati akyali mu kkomera. Kyannaku nnyo twongera okivumirira nga tugamba oba temukkiririza mu kuvuma, then lwaki sente zaffe ez'omuwa omusolo muziwa abawemuzi ne muba recruitinga ng'omulimu gwabwe kuwemula? Omwaka guno gwennyini basebo ne bannyabo njagadde obajjukiza nti Uganda bagijja ku luse lw'amawanga agayina okufuna mu nteekateeka y'eggwanga lya America ku tteeka lye baleeta erya AGOA oba African Growth Opportunities Act mu America.
kino nno kyaddirira okulinyirira eddembe ly'obuntu, ekiwamba abantu, ettemu n'obutagoberera amateeka ebiri mu Uganda. Kyategeeza ki eri ebintu ebikolebwa mu Uganda? Products oba ebintu ebifuluma mu Uganda ebisuuka 600 byasalibwa ku katale k'ensi yonna ako akaali kayamba Munnayuganda, akaali kayamba ekonome ya Uganda. Newankubadde Museveni yasindika mutabani we agenda annyonnyole naye era byagaana. Feno twongera okumuwa amagezi nti ebintu okuterera mu Uganda tekyetaaga kusindika mukodomiwo kugenda kwegayirira. Kola bukozi ekituufu, wa Abannayuganda ekitiibwa, wa amateeka ekitiibwa, lekerawo ettemu, then byonna byonna bijja kutereera wano mu Uganda. Omwaka guno bingi ebinyigiriza Abannayuganda, naye kikyali ekipya ky'emmwanyi. Mujjukire nti newankubadde Bannayuganda abalimi b'emmwanyi baavaayo ne balaga obutali bumativu ne bawakanya ekyokugjawo ekitongole ekikulaakulanya emmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority, naye Mwami Museveni ng'akozesa eryanyi yagenda maaso n'aggyawo ekitongole kya Coffee Development Authority n'akigatta ku ministry ey'ebyobulimi n'obulunzi. Newankubadde ng'erina obunafu ffenna bwe tumanyi. Kino nno kitegeeza nti abalimi b'emmwanyi abasukka obukadde 12 mu Uganda basula ku tebuuke kuba bamanyi obunafu obwa ministry ekola ku byobulimi. Mwami Museveni muzze mulaba ng'awali ssente wonna ayagala awambewo, atekewo bantu be ab'omu nju, ab'eŋŋanda ze oba abo abamulya mu ngalo. Kati nno bwekyo bwe kiri, kubanga omwaka guno ogwakaggwako financial year 2023-2024 oguweddeko mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwalaga nti Uganda yatunda emmwanyi eziweza obutabalika 4 ne biliyoni 2, 4.2 trillion shillings. Ezo sente zaali nyingi nnyo. Kati Mwami Museveni naga wano waliwo sente, kubanga ezo zikyasinza obungi, that was the highest in 30 years. Kwegamba kikulaga nti Uganda Coffee Development Authority n'obunafu bwayo yali etumbudde omutindo gw'emmwanyi nga ne sente zetufuna mu mmwanyi zeeyongedde. Naye Mwami Museveni kubanga yayagala ye yaba controllinga emmwanyi ne kasente akava mu mmwanyi, naggalawo UCDA nga tafuddeyo kigenda kutegeeza ki eri abalimi b'emmwanyi. Kati nno obwekyo mulowooza kye kinyiiza okusinga, omwaka guno gwennyini Mwami Museveni yajjawo okubuusabuusa kwonna nti agezaako okuzimba bwakabaka bwe ku ttaka eritali lirye. Mwami Museveni yalonda mutabani we abeere nga yakulira amagye. Kakati bw'oba oyagala okumanya ekiri mu bwongo bwa Mwami Museveni oba bwe kiri mu bwongo bw'abo abamwetoolodde oba famire ye, tolina genda wala, genda ku Twitter oba X olabe mutabani we byawandiika. Tebikoma bukomi kubeera bya kito oba bya buwumbatuutu, no, biraga obusosoze mu mawanga obw'ekimmemmette. Biraga nti ye mutabani wa Museveni n'ab'enju ye ne famire ye balaba nti abakabira ye ab'eggwanga lye bokka be bantu. Omanyi Abaganda bagamba gambo bbi wa mwenge alisanga ku mwoyo, naye olwo olugero lutuukirira bulungi nnyo ku mutabani wa Museveni. Ekyo kyongere okubalaga Bannayuganda bannaffe mwenna nti tuli mu kaseera kakazigizigi bwe tuba tukyafugibwa abantu abalowooza nti abantu ab'amawanga abalala bonna si bantu kimala okujjako bo. Tukivumirira kubanga tukkiriza nga constitution ya Uganda bweraga nti buli Munnayuganda yenna yenkanankana ne munne, oba oli wa ggwanga ki, oba oli wa ddiini ki, oba oli wa kikula ki, oba oli muto, oba oli mukulu, oba oli mukyalo, oba oli mwami, buli omu yenkanankana ne munne era alina okuyisibwa kyekimu, alina okuweebwa ekitiibwa kyekimu, ffenna twenkanankana wansi w'amateeka. Omulamuzi Kisakye w'ekkooti enkulu eya Uganda, ekkooti ensukulumu,
yadduka mu ggwanga n'agenda mu buwaŋŋanguse era amawulire galaga nti yadduse nga ategedde nti baali bagezaako oba baali baagala kumutta. Kyannaku n'ekyongero tulaga ensi gye tulimu. Omulamuzi Kisakye ye mulamuzi yekka eyawakanya Owiny-Dollo ne banne n'alaga amazima agali mu kalulu aka 221 era n'alaga nti baakabba bubbi, naye okuva ku olwo baatandika omunyigiriza paka we bagezaako mutta n'adduka mu ggwanga. Ekyo kikulaga nti Mwami Museveni alwanyisa buli kitongole kyonna ekiri independent oba ekyemalirira oba ekikiririza mu mazima n'obwenkanya. Naye ebyo byonna wadde biri bwe bityo waliwo essuubi, wakyaliwo essuubi bassebo ne bannyabo, era nsaba tuyingire mu mwaka omupya nga tulina essuubi olw'ensonga nti omwaka guno gwennyini bwe twetoolodde eggwanga tulabye essuubi, tulabye obuwagizi, tulabye okuyaayanira enkyukakyuka, tulabye obumalirivu. Ekyo kyokka kitulaga nti abantu bali ku sayidi y'amazima, abantu bali ku sayidi yaffe, abantu bali ku sayidi ya nkyukakyuka. N'olw'ensonga eyo temuggwamu ssuubi. Omwaka guno gwennyini nze kennyini baali banjagaza kufa era nasimatuka ettemu awe Bulindo, newankubadde namalira mu ddwaliro nemala nga mpenyerera ku miggo, naye Mukama mulungi tinassuuka era bwendi era nkyaliwo era sijja kuvaawo. So ekyo kikulaga ti Katonda akyali ku sayidi yaffe, kuba bajja n'emmundu bajja n'ebisi byonna byonna, neffe tujja na Mukama Katonda ate ne tusigala nga tuli bawanguzi. So temuggwamu ssuubi. Omwaka guno twaggulawo essomero lyaffe ery'obukulembeze NUP School of Leadership e Kamwokya awalinga ekitebe kyaffe ekikadde, era omwaka guno gwennyini ne tusobola okutikkira abayizi baffe abaasooka. Tukyebaliza Katonda. Ekyo kyongero tulaga nti tusenvula ebigere tubitwala mu kkubo ettuufu, tugende mu maaso, tetugwa mu maanyi, tetupowa, tugenda kuwangula era tujja kuwangula. So eri Bannayuganda mwenna abatuwagidde, abawagidde enkyukakyuka, abaagadde ensi yammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwe abali mu Uganda n'abali ebweru mu diaspora, mwebale nnyo. Eri bakulembeze bannaffe mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Eri abo abafiiriddwa, abasibiddwa, abakoseddwa omwaka guno, Mukama abagumye ate abawe amaanyi n'obuvumu, tuyingire omwaka ogujja ate nga tuli b'amaanyi, nga tuli mabandirivu okusinga bwe tubadde. Tuyingire omwaka ogujja nga tuli bagumu. Nsaba tukozese ebibaddewo omwaka guno, lessons, experiences bye tulabye ne bye tuyize, ate tuyingire omwaka ogujja nga tulowooza okusinga bwe tubadde tulowooza omwaka guno. Tuyingire omwaka ogujja nga tuli mamalirivu okugufuula ogw'enkyukakyuka, okugufuula turning point oba enkyusizo eya ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Nja kuwogerako nammwe mu wiiki esooka ey'omwaka omupya nga bane nammwe nange ebirowoozo byange ne bye ndowooza bye tuyinza okutereeza oba okukola okutuuka ku ebyo bye twagala okutuukako. Ffenna tumanyi nti ku ssente eziteekebwa mu byokwerinda oba ezigamba eziteekebwa mu byokwerinda, byokwerinda bisinga okutwala ssente z'omusolo mu budget. Naye ekyennaku nti poliisi yava ku mulimu gw'erina okukola ogw'okukuuma bannansi n'ebyabwe n'egy'okunoonyereza ku buzzi bw'emisango, kati poliisi ezannya byabufuzi. Poliisi eringa armed wing eya NRM. Ensonga lwaki emisango mitono nnyo egyali ginoonyezebwako, tewali in fact musango ogwa ttemu lya mmundu gwali gunoonyezeddwako ne gutuukirwa ku nfeete, kuviira ddala ku Bakaweesa, Bakigundu, Bakirumira n'abalala. Lwaki? Kubanga poliisi ya wano omulimu gwekola gwa kuzannya byabufuzi, si gwa kukola mulimu gwayo. Ate ebiseera bingi mwawulira Mwami Museveni nga baakatta Kaweesi bwe yagamba poliisi erimu kawuukumi. So kiteeberezebwa ti bennyini be beenyigira mu erettemu kubanga be balina emmundu. In English, Sematemba Bwejire, you asked what I say about gun violence. But like I said,
gun violence, no gun violence case, no murder case, no shooting case has been investigated to a logical conclusion. Ever since the shootings of Chirumira, Kawesa and others. Why? Because our police has been reduced to playing politics other than doing its work. It's more like an armed wing or a coercive wing of the NRM. They do more politics than solving crime. And there's also a strong belief that because they are the people with guns, then they are the ones that are carrying out all this gun violence. Because every once in a while, those killed are linked to either criticizing the regime or being against the regime or disagreement with those that disagree with the regime. You've seen many people coming out to cry. You saw one of the regime supporters, Ham, coming out when he had a disagreement with Museveni's son-in-law. He came out and said, I know I might get shot anytime, and he pointed to Museveni's son-in-law that he would be responsible. Maybe that's what saved him. So there's more to look at in that angle. Embeera y'okulonda bwesembedde 2025 mbadde nga nkiddiŋŋana nga nkunga bannayuganda bonna abalina endowooza eyagala okukyusa eggwanga benyigire mu bukulembeze. Abasobola okwesimbawo beesimbewo, abatayesimbyewo bawagire abo abeesimbyewo abakiikirira endowooza yaabwe. Era n'enkunga nnyo naddala abavubuka mwe bansomyeko, mwe banzikiriza mu nsi yange, mwe banyina obuwagizi, nyina abantu b'enkulembera. Bwe mutenyigira mu bukulembeze mujja kulemberwa abantu be munyooma. N'olw'ensonga eyo mubyenyigiremu. Bwe mutabyenyigiramu temutandika kubuuza nti nga twafunye abakulembeze ababi abatatusaana. Nze Museveni mwewulira? Nze ajja yajja. Oba ye oba ani. Anyway, nze wendi ku lw'Abannayuganda naye sinzeka, tekiri ku Kyagulanyi. Bwe tuba nga tusobola okuba n'omuntu abikola tekirina buzibu. Nate nga bwe muba mulowooza nze njo bibakolera, nange wendi nalo. Wali abo abamu abayagala okwesimbirawo ku kaddi zaffe emyaka 5 egiyise, naye ne tutabawa kaddi zaffe kubanga twali tetubeesiga. Naye kati bajja bagamba bava mu NUP, temubakiriza balimbalimba. Abalala yes bagenda mu parliament oba mu offices endala nga bagendedde ku tiketi ya NUP, naye bwe baatuuka eyo mwe Museveni n'abagula n'abagamba mu mbere nga bali mu NUP ne mu kyononera emunda. Kyamukisa mulungi twabalabukirira era ne tugamba ensi amazima. So temubakiriza kubalimbalimba nti kino kiwayi kya NUP. NUP terimu biwayi, NUP eryemu, naye abo bwe twali tuteesiga, abo bwe twazuula nti baali bakolera mulabe, abo be baagula twavaayo ne tubabulira amazima nti abo si bannaffe, era temubakiriza kubalimba nti abo kiwayi kyaffe, si kiwayi kyaffe. National Unity Platform eri emu era akabonero kaffe manvuuli. Temukkiriza abantu bonna bannakigwanyizi kubalimbalimba ti ba NUP, si ba NUP. Mwami Beka mbuuzizza njogera ki ku kiragiro kya Mwami Muhoozi kye yatadde ku Twitter nti poliisi erina okulumba olukuŋŋaana lwonna oluvumirira oba olutakkiriziganya na bikolwa bya kitaawe oba ye oba famire ye. Era owa poliisi yenna ate abasibe ajja kufuna obuzibu. Ekyo nno kyongera okulaga obwononefu bw'ensi yaffe nti omuntu ali mu office esingayo okubeera eya waggulu mu magye gaffe, ate nga amagye kye kitongole oba institution yandibadde esinga okubeera ne discipline. The military is supposed to be the highest disciplined institution, but to see the top leader of the military, okulaba omuntu akulembera amagye ng'avaayo nayogera bw'atyo ebigambo ebimenya amateeka. Singa Uganda ebadde kulemberwa amateeka ng'era nsi etebenkedde, oyo yandibadde yagobeddwa dda ku bukulembeze bw'amagye, yandibadde yasibiddwa nadda. Naye kubanga Uganda teri mu mateeka, kubanga balowooza Mwami Museveni kitaabwe ye mateeka era bo bali waggulu w'amateeka, asobola okukola byonna
oba okwogera byonna tekyewunyisa nti abadde nga awamba abantu n'abakolako bikolobero n'agenda bw'ati. Naye ekyo kyongere tulaga wawe tuli. Kya mukisa mulungi ngera bwe nabagambye nti omuganda agamba bbi wa mwenge alisanga ku mwoyo. Nze nno kye nandi wadde amagezi mwami Museveni okwata mutabani we amutwale mu ddwaliro bamukoleko, otherwise ajja kwongera nnyo okumulabisa. Naye ate ffe kitukolera kubanga kyongera okwanguya okugwa kwa Museveni. Amawanga gonna agagudde, bannakyemalira bonna abagudde. Tunuulira Mobutu Sese Seko, tunuulira Saddam Hussein n'abalala. Ebikolobero by'abatabani baabwe byayamba nnyo okulaga amawanga ago ekigali munda, era byayanguya nnyo okugwa kw'abakitaabwe. So mutabani wa Kagutema bamwongere chupa atwongere zitwiti ambuzi oba mpagira aba basigala mukomera abagaana okukkiriza ebisangosango basobola obatamba wagira abakiriza ebisango ebyo bye batazza. Nedda, si wagira muntu yenna atazza musango kugukkiriza kuba oba weetaddeko maaka. Eno regime eyagala gw'ogiyambe weseeko omusango babeerenga abatakwatira bwereere. Si wagira muntu yenna kwesalira musango gw'atazza. Naye ate sivumirira muntu yenna anyigirizibwa n'amenyeko omugongo n'agamba kale kamale gakkiriza nsobole okuva mukomera nga Olivia Rutayo. N'olw'ensonga eyo okwokusalawo, era baganda abafu abali mukomera buli we tubakyalira tubajjukiza nti okwokusalawo kwabwe ffe tubawagira era tuyimirira nabo mu buli mbeera. Naddala abo abasigala ku mulamwa tumanyi nti waliwo abavaayo ne babagula ne babooza obwongo ne babasiruwaza ne bafuuka ekyenneena. Naye ffe ba political prisoners baffe tuyimirira nabo mu buli mbeera mu buli kusalawo kuba abakoze. Ku bantu baffe 18 abamisinga Kanata Muhammad Kibalama John Bosco n'abalala Bambabazi Kawenja n'abalala, mujjukira nti Museveni mu kumukwogera kwe yavaayo n'agamba bano abantu yabayina. Nabbanja yavaayo Prime Minister Museveni n'akkiriza nti be balina Kibalama bamukwata ene emisango gy'obuyeekera n'ebirala bifaanana bwe bityo era bamuyina mu kkomera lyabwe. So ffe tugenda mu maaso nga tubanja abantu baffe tumanyi mubayina tubaagala era tukunga bannayuganda mugende mu maaso nga mubanja abantu bammwe abaawambibwa. Eyo nkola ya mwami Museveni buli we tubanga tusemberedde okulonda afuba okumakinga sure nti akozesa ssente ekyennaku ez'omusolo okwawula yawulamu ebibiina. Mwakiraba nti date money oba ssente z'ekibi ze zaayawula DP kuba ze zaakozesebwa okugula mawo omuzza ku ludda lwa Museveni. Ssente za kibi ze zaakozesebwa okwawulamu FDC. Ssente za kibi ze zaakozesebwa n'okugula abamu ku bannaffe abaali mu kibiina kyaffe n'abo abagenda balimba ensi nti ba kibiina kyaffe kubanga we baagalira okuwuddisiza abantu. Naye nga bwe tubagambye twajja tubyetegekedde byonna era ffe tebijja tuyigula ttama. Okwatagana kukyasoboka. Kirungi okitaanyiza nti okwatagana n'abo abali mu kibiina kyaffe kusobokera ddala bulungi nnyo. Tetulina butategeragana mu buntu, tetulina mpalana ya buntu n'abaganda baffe bonna nga kwe kuli n'eyali deputy president waffe. Tetulina buzibu na butakwatagana naye era tusobolera ddala okuddingana bulungi. Nga bwe twakyogera twateekawo just ensonga ebintu 3 by'aba alina okukola. Naye ebyo byonna bw'oba obifunziza alina okufuuka omuntu oyo gwe tweyesiga, alina okufuuka omuntu oyo omwerufu, alina okuddamu n'afuuka omuntu oyo gwe twatunuulira ne tumwesiga nga tumufuula deputy president, nga tumufuula leader of opposition, nga tumufuula commissioner. Alina okuddamu n'afuuka omuntu oyo kuba kati afuuka muntu mulala. Era kyetaagisa ki ffe okuddamu okumulaba nga bwe twali tumulaba? Ebintu 3 byalina okukola. Ekisooka kuzzaayo ssente za wa musolo emiliyoni 5 kubanga kyali kikyamu, kyali kya buswavu era kyali kimenya ennono yaffe nga National Unity Platform. Ssente ezo bw'azizzaayo ekyokubiri neyeetondera abannayuganda
kubanga ffenna tusobya nti kyali kikyamu ne tukkiriza tekyamu kyali kikyamu era ne tukyegana tetugenda kiddamu. N'ekyokusatu n'alekulira okuva mu ofiisi eyo eyamuteekebwamu n'agikoleramu ebikyamu. Kale tujja kutandikirawo tukwatagane tuddemu enkolagana yaffe, naye bwe biba tebikoleddwa then tusigala twegaana ekibi n'abo abakola ekibi. Coalition oba omukago gusoboka, tuli beetefutefu okuba mu mukago gwonna n'abantu kasita ebigendererwa byabwe biba nga biragana mu bikolwa byabwe tibaagala kutaasa Uganda kujjako nakyemalira. Tuli beetegefu okolagana na buli muntu nga tutemu M7 mu kakiiko k'ensi yonna, emikono twagikuŋŋaanya n'abajulizi ne tubafuna era tulinze kkooti ya nsi yonna newankubadde ensi ebadde ekyali mu butabanguko nga bwolaba entalo eziyitiŋŋana buli wamu, naye emikono twagifuna, tulinze bulinzi kadde. You asked us about our campaign to get witnesses on the case that we took to the ICC against Museveni. We got those witnesses and the testimonies, and now it's just a matter of time. Thank you. Map Media, onatuuka gy'otaatuuse, munaatuuka gye mutaatuuka, tujja kutuukayo yonna. Will we reach where we did not reach? Yes, we will reach. Ekibuuzo ekisembayo, manyiddwa nga muyimbi, naye industry y'okuyimba njiraba ntya, era ne mwami Sali Musale kyeyakoze abayimbi okubaweebuula nakirabye ntya. Nze ndi artist, ndi muyimbi ate omu ku balungi ennyo, in fact omu ku basinga mu Uganda, naye olw'obutali bwenkanya n'olw'obutiitiizi nga tebagoberedde etteeka lyonna, naye kubanga balina emmundu bagamba Kyagulanyi togenda kuddamu kuyimba kubanga batiitiizi. Bayimbi bannange basooka ne balaba obutali bwenkanya obwo, naye olw'okubanga abasinga emitima gyabwe giri mu lubuto ne basirika obutali bwenkanya obwo ne bugenda mu maaso. Ndi artist naye sobola kweyagalira mu mulimu gwange, ate bayimbi bannange abalala bo ekyo tebakiraba, tebaagala kyogera nako, tebaagala kwogera ku butali bwenkanya obwo. Newankubadde basoma eddiini, newankubadde ku Sande bagenda ne basaba mu Lwokutaano ne bagenda mizikiti, tebaagala kwogera ku obwo obutali bwenkanya. Kimunnaffe, muyimbi munnaffe atulugunyizibwa, anyigirizibwa, yalemesebwa okola omulimu gwe. Naye abo bennyini abanyigiriza muyimbi munnaabwe babayita ne babawayo akasente ne babakyusa obwongo ne babagamba ffe tuli wano kutumbula kisaawe kya kuyimba. Abantu be bamu nga baali baleseeka amateeka ne bagateekawo ne bagamba omuyimbi yonna okuyimba oluyimba ayina kusooka kuleeta script ye, oba okufulumya oluyimba minisita ayina kulusiima n'agamba luno luyite luno teruyita. Ekyobumenyi bw'amateeka ne kubanga babagula ne basirika. Mwalabako gye buvuddeko ti gavumenti ya Uganda ng'amalwaliro gali bubi, ng'amasomero gali bubi, ng'enguudo ziri bubi, bakwata biliyoni 3 ne bagamba tuziwadde bayimbi nga tebalina programu yonna, ne kubanga baagala bacriminalizinga, baagala bazikozese bubi, buli omu bamufuneko akakwate. Nga bwe bakikola nti bayinza n'okuttisa omuntu, notta omuntu ne bakufunako akakwate, buli wogezaako okwogera amazima nga bagamba olina wano fayiro ng'osirika. So bwe batyo bwe babakola, era bonna ne basirika. Abaali boogera amazima tebakyayogera mazima, abayimba ennyimba nga bakyatunuulira amazima nga bwe gali, nga bakyalumirwa abantu ba bulijjo abaabawagira tebakyabyogerako. Ne kigenda bwe kityo ne baba reducing. Nagamba abayimbi nti muli b'amaanyi nnyo, muli bagezi nnyo, naye omuntu yenna bw'akugula n'akusasula obeere musiru, amagezi go gaba tegakyakugasa. Kakati ekyo kye bakoze bannabitone, okubasasula, okulekeraawo okukozesa obwongo bwabwe. Nabalabula ne mbagamba bano abantu bagenda bafuula basabiriza, baagala bafuula basabiriza, ne mujja kumaliriza nga babakyawaganyiza n'abantu ababawagira, kubanga bali banyigiriza abantu bamu. Naye gwe omuyimbi baadde bakwagala bakuwagira kubanga oyimba ku bibaluma, kubanga gwe eddoboozi lyabwe
ne kati ofuuse eddoboozi lyo yanyigiriza. Bangi ne bagamba nti ndi mu byabufuzi. Abalala ne mvayo ne bagamba kyemwetaaga ly'etteeka eriba protectinga copyright law. Era ne nsindika Dr. Hilderman ne mugamba genda mu parliament opresentinge etteeka erya copyright. Nali presentinga. Naye abayimbi nga babagambe ko etteeka lya copyright nti affe tetwagala byabufuzi. Ate bwe babayita nti mujje tubawe sente z'omuwa omusolo nga banabe yafuzi bwe babayise nga bagamba kati muteeke mu budget. Ne weebuuza nti kati ani abuzaabuzaani? Olunaku lwa leero abayimbi babakkakanyiza, babanafuyiza, babafudde basabiriza, babafudde ekisekererwa, babamazeemu ekitiibwa. Omusajja adda wali tamanyi yadde okuyimba nooti emu naye ategerera industry kubanga muganda wa General Museveni, kubanga ayina emmundu, kubanga yabayita n'abawaayo obumpwankimpwanki. Nabagerera olugero ne mbagamba nti gye buvuddeko mu Russia waalingawo Nakyemalira eyali ayogera ne basajja be n'akwata enkoko n'agikongola nga namu. Omanyi obulumi obwo bwe yamala ogikongola ng'enkoko ekaaba yonna ejjudde omusaayi bagikongodde n'amaana agisuulaawo n'akwatayo obuweke bwa kasooli n'atandika ogisuuliraawo enkoko kubanga terina kyakola n'etandika omugoberera kubeerondalonda bukasooli. Kakati ne bano bwe batyo babakola tibabanyigiriza nnyo babajjeko obugagga bwammwe, babajjeko eddembe lyammwe, babajjeko amaanyi gammwe, kati ate babasuulira obumpwankimpwanki nammwe mubagoberera mulinga enkoko enkongole. Ekyo kikyamu nnyo. Kyanumye nnyo nga ndaba bavvoola omusajja gwe twakula tuwa ekitiibwa Ragadi naye nga yenna ayenjebuse takyalina kitiibwa kubanga bwe yasalawo bw'atyo. Naye ndaba nga bavvoola omuyimbi munnange Mulangira Ssuuna twayimbanga naye, ali very talented producer, very talented muyimbi singa. Naye nabagamba nti bw'otolaba value gy'olina bajja gikwambula era walabye. So ngenda maaso nga mbabuulira aba artist bannange nti temwetaaga bumpwankimpwanki, temwetaaga bawaayo, kyemulina kya bugagga nnyo. Naye buli we mukozesa eddoboozi lyammwe okusiba bannansi bannammwe, nammwe muli bannansi, nammwe baba babasiba. Era ekitiibwa kyammwe bajja kibamalamu era bajja bafuula babbeega. Otuuke ng'oli muyimbi w'amaanyi nnyo naye nga tosobola na kweyamba, nga tosobola kwetaasa, nga tosobola kwebezaawo. Ensi egyo e Uganda gye mwagala okaddiiramu, ensi ye Uganda ba artist abato gye balina okaddiiramu. Industry eno yali nnungi nnyo okusinga wano, yali egaba ssente nga ne bw'oba toyimbye. Naye waliwo ensonga lwaki etteeka ly'ebitone copyright law, etteeka ly'ebiyiiye copyright law, waliwo ensonga lwaki tebaagala liyisibwe, kubanga lijja ba protectinga, lijja ba w'amaanyi, lijja bafuula powerful. Naye ate mubiwulira bataata ne bamaama, temubiwulira munnange. So mbagamba bino kubanga binva ku mutima, kuba mbagala. I'm telling you this because I understand you, because I feel you, because I am one of you. Those people despise you. Baba nyoma, baba labanga bafala. Era bakulabanga bakozesa gokakanye industry bagamba ye kimaliriza kati nakyo mu kisuula eri. Bwe batyo bagenda basuula mu kasasiro nga bwe basuddeyo abalala bonna. Kiri erimmwe okutegeera oba obutategeera. Ate temugamba nti mbavumi, mbabulidde mazima kuba ndi muganda wammwe. Omukama ababeere omwaka guno ogujja nga mulowooza ebinaabayamba, nga mulowooza ebinaayamba industry, kuba si mmwe musembeeyo ate mugenda kubeera bannabitone. Kyandibadde kirungi nnyo ne mukaddiira mu industry ng'eba benefitinga, kubanga olaba bafuula babbeeka kati nga muli bato nga mukyali ba star, mukuba akafaananyi nga temukyali ba star. Mukama abeere nammwe. Bokati TV Neera.